okulemagana okwo tebasobola kunkolera ID gye bayita income ekukkiriza okutambulako ebweru. Bwe nalaba medical ng'ekomyewo ne baŋŋamba tugende for fingerprint nga nfuna ID. Okufuna ID kiba kitegeeza nti babikyusizza bali eri abandeeta. Tebakyakulinako buvunaanyizibwa. Yes. Records zange zonna zikyuse, bano be baba baani bakama bange. Ekya ofiisi. Ofiisi yo nzija kati ofiisi simanyi oba yamanya naye nga nkola nali mmalako omwezi nentandika okulwala afima gwe saakola ki gw'otaali naye gw'otalwala afima oyo waliwo obwana bubiri obulenzi akamu ndowooza myaka nga 11 akalala kali myaka nga 9 nga bwe neebaka nga bw'oneebaka booti nga webasizza ludda kati nafunanga ekintu ekyajjiramu akaakaana naye nga Eva kijja ndaba nga bw'onooba nga otandiikiriza okwebaka ekintu ekyo kijja ndaba naye nga kasita nkiraba basobola kumuuvingako wadde oba okitegeera nti mu kwebakanga bwente oyo ekintu kyajjirangamu akaakaana ak'emyaka 9 neebaase bwe nti kikwagingira emabega omanyi omuntu okkunyiga n'oba ng'owulira oli mu kufa tossa tomuuvinga ng'oli awo wabula nagambanga kimu Katonda nayogera nga omumwa nga gwo gwogera naye ng'ebirala sisobola kukola Katonda nnyamba olunaku olwasooka siri muntu akkiririza nnyo mu bintu ebyo mbiwakanya nkebika nadde ndoota omukutu omuntu kwasanidde okwekuumira Tronaz Media kwetuli awo nno nti tugguse n'olwaleero n'omugenyi waffe olwaleero ndowooza mumulaba awo nga bw'ayakaayakana tobuuza bulijjo mubuuza nti Kadaama ye Kadaama original mpozi ogambye before yes Kadaama okay manya nga bulijjo Tronaz naye tujja kubanga tutambula mpola mpola ne Kadaama waffe amanya sigenda agabagamba agababuulire anja kusaba obuzeeko abalabe ba Tronaz Media ate obeeyanjulire awo nno lukoye. Okay, abalabi ba Tronaz Media YouTube, TikTok page, Facebook page, amanya eddoboozi Nakagwa Fiona Kadaama omubwati akomyewo n'ebitundu bye byonna tekuli kyavuddeko. Yes. Okay, awo omanyi tusaba kandi tukyebaliza Katonda ekyo kubanga bw'obanga nga gw'okakasizza nti wakomyewo wenna awo nno ekyo tusooka tukyebaliza Katonda ne tugamba nti Katonda yeebalire ddala kubanga ekyo kikulu nnyo. Olugendo ekisooka luwanvu ate n'oba gy'ogenze awatali wammwe ng'oli mu kiyumba tomanyi ekibifa bweru awo nno tugamba nti Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala tujja mwebaza era tujja sigala nga tumwebaza. Tutandike n'olugendo lwaffe awo ova mu Uganda nja kukozesa erya Fiona Fifi oba Fiona Nakagwa awo nno atambula olwo atandise olugendo lwe. Awo olwatuuka nankeera ku makya ng'obwavu bunnuma obwavu bwali bunnuma yaŋŋamba naye manyi natandika okwagala okugenda MC y'Abawalabu mu 2017 naye ng'obwo vidiyo butrendinga bamugjeemu eddookoli bamugjeemu kino nga ntya naye obwavu bwe bwannyingira obulungi n'oguma
nofuna obugumu nenfuna lo n'olowooza obuvidiyo buli bwakoma neŋŋamba buli omu n'omukisa gwe eyiza onoona okufa oba ogenda onoona essente so bwentyo bwe natandika olugendo lwange mu 2021 mu mwezi ogw'omunaana ningira Saudi biseera byalimu covid batupiita empiso zaffe tugenda tutuuka mu kibuga Riyadh eky'e Saudi basooka kuba mpiso anti balina nga okugema togenda tobatwalira birwadde batupimira ddala nno baagala balamu si byakwoza ninamu akasujja ne bwe kaba akasujja kakulemesa okgenda ne basooka bakajjanjaba bwe kawona nabalyoka bagamba nti kati ekubo nojoyininga abaddako tutuuka e Saudi mu Riyadh basooka mu quarantine for 1 week batutwala mu hotelo tusula eyo for 1 week bajjayo batucekinga tebaagala byambu pepa zaffe tebazeesigirawo basooka ne bagamba tubaddemu ne batupima covid ekyomukisa omulungi tewali yali mulwadde wiiki emu ng'ate amakosita gajjanga buli omu gamuza gy'alina okukola ki kugenda mu butuufu natuula mu mmotoka byo ne bintamirawo nga sinnakola kaakati okuva e Riyadh otuuka e Najurani otambulira olunaku lulambo lw'emisana n'ekiro oli mu baasi mukankeera nga bukedde oli mu baasi watwava ku stage ya baasi eyo ssaawa nga 9 ogw'emisana ne tutuuka enkeera ku 12 nga bukya kituufu ebigere byanzimba enjala yannuma nnyo kyenkanankana okuva wano ogenda e Koboko bwe kiri nagaana ne bano naye ne Koboko kumpi nga balina emitima n'otuuza omwana w'omuntu mu baasi wadde ak'okulya kubanga baayimiriranga ku polling station ez'enjawulo ng'abantu bavaamu ne bagula naye remember ffe tebaatuwa wadde nti oba kondakita baamuwaayo ezzike atugulire olulimi tetulumanyi kitegeera so tutuuka ku ofiisi yaffe gye bayita makitaabu mu Luwalabu ofiisi baatusanyukira nnyo nga ffe tetumanyi nti giri misota ddala naye ng'era ne kyeboogerako bakiraba tekyaliko byakulimba tutuuse 12 za ku makya batutereseeko ku muzikiti emmotoka yatwala like 4 hours nga tennatuuka yatugjawo 6 batuvugira mu ndala batutwala wa ku ofiisi tuuka ku ofiisi baasanyuka kati bajjanga nga batunona omwomu nze nasembayo kuba nze bantwala kiro natuuka mu famire ng'ennyaniriza essaawa baakutwala kiro nga gw'osigadde weka abalala bonna basooka ne babatwala totidde saatya waguma nasooka nenguma bantwala ku ssaawa nga 4 ez'ekiro bakama bange ne bansanyukira saasangawo mirimu mingi bampa kajuyisi awo n'emigaati ne baŋŋamba yoza ku buntu obwo oba ali ku sinki ogende weebake abannambuza kisenge kyange nga nnyingira nga neebaka nga baŋŋamba zukuka ssaawa emu konze kale nnyabo nasula ngugumuka ey'okumakya obudde tebumpitako bensituka bentunula ku ssimu tezinnaba bwenzirawo manyi obudde bweri waliwo sizoni nga bukya mangu waliwo sizoni nga bulwawo so nno munnange nzuukuka kwemu bannambuza enju wano kino wali kiri nyumba yali nnene yalina ebisenge 15 ebiyiga 8 ng'eri wansi zino bangalu nga teriiko flo ng'eri wansi just ng'erina obwaguuga bw'enzija baganda bange enzija 3 maaso 2 mabega 1 erina eshedi eyeetooloola ennyumba obwaguuga aŋŋamba nja sobola nazze kukola nanoonya ssente ntandika kukola ekituufu emirimu batuyigirizaako katono tuba tetugimanyi ngeri gye bagikolamu
madamu wange atandika wadaka n'okola kali kona nga nkola nenga speed gye baagala speed nga baagala ya mashini esukka ku muntu eddirisa oliwangulamu oliteeka wansi n'okwata akamene buno bu face tawulo kambite bu face tawulo tandika akakuubo eddirisa mweri sliding enfuufu kyalo kiramba ate kwagatta oyanguye nga kati gwe weebuuza enfuufu eba eggwamu ddi ozzeemu eddirisa aye nalyo olina odditwalako mu kiyigo olyoze olikuba olupiira olikomyewo mu butuufu nze byammalamu amaanyi naye Saudi bayitayo no retreat no surrender bw'olirinnya bw'oti enyuma naye otuukayo n'ogamba singa nnyambibwa lubaale nankwata ne neeyambula ne banziza ewaffe oba singa nnyambibwa nengwamu ogulwadde nenzirika nenzigwamu omukka ne banziza ewaffe wallaahi wejjusa baganda bange ekyayi yannema kuba yali wa dakiika 3 z'otuula miru kaakati munnaaye nze yajjaliire omwaka omulamba mukama wange nga ngamba kwikiri akati munnange kwikiri ng'avuga kwikiri agamba naasobola olunaku lwaziba ne bukya nenyinyuka obutuufu gwe saagamba kintuuseeko yali taliiyo maama nkubuulire olwo lunaku lumu lwe luti maama nkubuulire nze simanyi zino sigenda sobolayo teri kulya okola ekituufu amagulu gano ebigere wansi ebibanga ebirimu omuliro obugundi buno obuggwaggwa otambula nnyo okola ate nga buli mulimu gwa zunga olunaku olwokubiri nziramu nkola kale kyasinga okunyiiza mu lunaku olwokubiri olaba n'omulaala alunda ente bwazituusa mu lusaalu nga wali yeetuulira bw'aba waakasegereti n'akenywera ye mukazi okubanga yali tanvaako olongoosa mu majjireesi ze bayita agadiiro gaabwe agaba aganene ennyo n'ogalongoosa n'atuula n'atandika awo waddemu marathaani sookoddemu enfuufu wajja bwakebera shufi laba kati nga neekaba nga omulimu gwe naalikoledde like 1 hour oba 51 minutes ng'ate ogulwako munaku olwokusatu baganda bange naye ntuuse ku ofiisi nga banzizizzaayo mbusiseka nyiiga nnyo ekirala emirimu sigimanyi bulungi obutaseka n'okunyiiga ennyo abaana baabwe kibayisa bubi okiwulidde ekintu ekyo bw'aba nakibakanga nange nembuuza owa ofiisi oyinza okunsekeramu zino essaawa ndabe nambuuza lwaki nemugamba kubanga tolina kikusesa kati ompise mulala okubeera nga nze nina okuseka ndi mulalu munnange ng'akonka wangula nga banzizaayo oli obaddewo ennaku 2 ndowooza kyamunyiiza ate nekisukka kati n'atandika okuŋŋamba enzija ziri 3 nkwate ng'ekisiimuula bino ebisiimuula waliwo ne buno obusiimula bw'abazungu oteekamu nekikamula n'okaza butuufu enzija zaali nnene mu nnaku 5 ng'embiriizi zange muno sikyazuulira nange nayitako ku ssomero ne ŋŋamba nno wano tebagenda kunnyigira mu ttooke nga mugamba madaamu bampe ku ssimu yo ansooka muwandiikira olukoloboya lwa message amugamba munne okundeeta bandeeta okukola naye nze siri roboti ndi muntu mpozi bw'omala muwandiika message ng'agenda mu translation nze ngiwandiika ekyuka already okyusiza wano ng'otayipinga
era ako bakadaama mukayige nga muwanga asoma ng'alyoka ngamba lwaki wajja nange nga muddamu nti mada okujja tekitegeeza nti ngenda kukola nga mashini nze ndi muntu yagamba oba oyagala ng'oddayo konza alhamdulillah bw'oba onzizaayo neeyanzizza obutuufu byali bintabye mu nnaku mmeka 5 nnaku 5 nanziza ku ofiisi mu kunziza ku ofiisi twavuga ndowooza ng'okuva ebwayiise paka ku 2 sajja n'apaakinga emmotoka bbaawe ye yanvuga omukyala nga taliimu omukyala twamuleka waka sajja mu kupaakinga emmotoka ng'akyuka nga nkwata omukono nga ŋŋamba shuufi ana semsementi nga ndaga skins mbuye nfaanagana naye olususu lufaanagana mbu daamu like daamu ye blood y'omusaayi kaakati ng'afuluma mu maaso ngadda eri passenger seat mu butuufu ewantu kyali kyererezi ate wali wadde akamotoka tewali muntu wadde ajja akayumba nsooka ŋŋamba nno luno nduyiseemu ntya olutalo ne ŋŋamba naye siremererwa nansooka ndeekaana nga mmugamba ana guuli elifu saba kale ana obwo bwo nali mbukwata naye ngatta sentensi omanyi tusooka kusoma eno ow'obwongo obwangu kwata mangu nga mmugamba ngenda kugamba ani mama ng'agamba kalasi nga nvaako ngadda mu mmotoka ng'avuga kakati twajja olwedde batugambye nti singa baba akola ekintu bwe kityo ne ofiisi tokola ki togigamba nti Abasaudi kiva ku ofiisi ne kigatta ne famire basobola okwenyigira kukuuma kitiibwa nze saayogera olunaku olw'omukaaga sajja atandika ebyo ebize ayinza okuyita mpa kino nakwatirira bade manya akozizaayo ku ofiisi anzizizzaayo bakoze complaini zaabwe kwolwo olunaku nze saavaamu kigambo bwekituufu naye mpulira nga ojjudde nga bantamye bambuuza nga nsirise ne bakola batya nensirika ne bakola saddamu kwogera nasooka banterekako for some time neŋŋaana okwogera kasita baŋŋamba mukama wo azze kati mugende nitulinnya nemuddayo enkeera waalwo nagamba omukazi munansonyiwa nkimanyi mwantaddemuko kasente naye kirabika sigenda sobola bakolera bwe kiba kisoboka munzize ku ofiisi babafunira omulala olutalo byanjawulo waliwo omwana ajja ofiisi ne mu receiving ng'agenda kubeera nga like ng'aba ofiisi bamuvunaanyizibwako nebaayo oli ng'aba bamusponsoring from Uganda to ng'eyo ye famire kutadde sente ofiisi kalinga just nti kuyitiramu omuntu onogamba kampite nsuleko ku loogi yawali neeyongereyo so omwana yenna avudde e Saudi ng'alina saponsa bino ebifaananyi bye tutwala ku kampani ne bakuba ekifaananyi ekiramba baba babiweerezaawa kati oli bw'ajja n'asongamu ggwe nti ono gwe gwateekamu ki akasente ke so kati omukazi bwe mwatulira atandika okukyukira ddala ozuukuka n'akugamba nti kati essaawa emu sikyajagala zuuka 12 kireka essaawa emu tokoowa nnyo naye muganda wange nga ke kantanda n'ezuukuka 12:53 mukwano musanga ali mu ddiiro kubanga eddiiro lye katugambe erisiibwamu ennyo lyali lipointinze gyensula omusanga yavudde mu kisenge kye ali mu ntebe mwe yeebikkidde akulinda alabe n'okkirira n'akugamba shufi abasaakamu ezo ssaawa mmeka n'omugamba 12:52 n'ayomba ng'olwo agenda kukwiribya kyayita eri
tiiriti lyoddamu n'oddamu lyoddamu olinga akalimi k'essaawa. Namuyiri b'ennaku zaali nali mbulayo ennaku 3 omwezi guggweko. Nembeera nga sikyasekerako ddala, bwampita siitaba, ngenda bugenzi kasita mpita ne mpulira siddamu. Tambula butambuzi ne ntuuka waali. Nantandikako ng'oba waakazuukuka ozze onaabe nga kugamba owunya. Ye wataddemu deodorant mu nkwawa in front mu baana be. Abaana baali bato, yalina abaana 5. Alinga abaana babeera bakusekerera. Ne ŋŋamba ono omukazi bwakya ku makya afunamu ekisujjasujja nga ŋŋaana okkola. Omwami, abaana, omukyala nga basituka okuba luggi pampapampa nga baggunda oluggi. Ng'olusibi. Omuwala bwanti ne bw'oba obadde tayagala weebake waakiri bakumalako emirembe nga bakubba oluggi. So nabalemerera bampita ne baŋŋamba veiringa. Naveiringa ne bankuba ekifaananyi. Saamanya kyali kyaki. Ne baŋŋamba ddayo, leero tokoze. Ddayo mu kisenge kyo. Bandi awo zaali ssaawa 6 ogw'ekiro. Nga bampita nga bampa ssente zange. Ali mbulako ennaku 2 olwo. Mwezi guggweko. Baazimpa nga zijjudde. Baŋŋamba leeta ensawo. Bazikuwa mu cash? Yes. Leeta ensawo yo biki. Ekituufu nagamba Katonda weebale. Nali manyi banziza ku ofiisi kati ne ndolaba nga waliwo abapaakinze emmotoka ku geeti. Ne nkontakitinga ofiisi ne ngigamba bano nno balabika baagala kuntunda mujje mukole ki? Munnyambe. Ssebo ofiisi yange yatayipinga message ng'eŋŋamba it is okay, let them sell you. Okay. Eŋŋamba nno wano kati ndi ku lwange. Wali bamputadde. Era bantundirawo wennyini ku geeti y'enju. Ne beesasula. Baasasulako kitundu basooke balabe enkola yaabwe. Baganda bange ekisiraani nga kyakutomedde. Nali sikaabira bisenge 15. N'enzijja 3. Enzijja obwagulu ga 3. Ne Saudi yemalamu akajanja. Bantunze. Ntuuka mu nnyumba fulezi. Fulo 3. Wano wali ku Kibangaru kati oli ku fulo. Ekituufu go ganzigwa. Yingira mu nnyumba. Kye kifaananyi kiri baaweereza oli alabe. Baali olwo bantundira ku ndowooza balinayo ne apu yaabwe. Si kyo? Nga bino ebya Shein gye batundira abakozi akulemeredde. Omutunda capucapu. Nange tutuuka. Bannyaniriza bampa tipusaawo nkoko. Ng'ennyumba nnene neŋŋaano yoba eno ngitandikidde. Okumanya ate baali bazibu. Eri saatuukayo kunnya gwa kiro lwe najja. Ne baŋŋamba lya oyeze obwo obuntu weebake. Eri natuukira 2 mwebiyitirivu. Anti wamanyidde ki? Yoza golola. Wali obadde okola. Siimula wano. Ne ŋŋamba ate kati bano bagenda kuba battabbu n'osinga oli. Eno eriko fulo 3 teriko nzija. Fulo 3 yalina obujja naye nga babupatishoninze muno nga bw'onookola wano n'otekawo obuyinja bwe butyo. Ewalala ne basimentingawo. Ewalala nga waliyo bino biringa biteiros. Bwo bwali butini ng'obukubamu n'amazzi n'ekibuga. Otyo awo n'otandikirawo okukola. Nakola emirimu nga tegyakiro ate ng'obudde bwali bugenze. Baŋŋamba zukka ssaawa mmeka? 2. Bannyongerako essaawa. Konze essaawa 2. Bo bakuwadde ozuukuke 2? Yes. Okay. Nawe n'ogamba nti awo nno kale. Ekisenge nga neebaka. Nkeera. Omukazi oli yali muyombi. Eri gye nali teyali muyombi naye nga kubeerako. Kali strict wabeera. Yes. So, mukyalo ono yali muyombi. Wabeera omuyombi namboke sirika. Nkola. Nali mpezaawo wiiki emu ne bantwala ku medical. Ku mirimu gye nali nkola nali nsabirira medical eno
njigwe oba ansangemu akalwadde anzize ewaffe mukwano medical ey'amagumba mu kifuba ne mu mugongo nagiyita empulira obusungu ate nali saagala giyita bakuzeeko office ate ewaka at least office enesigala ngekuvunaanyizibwako wadde bakutunze kaakati bantunze teri ategedde okuggyako nababuuza okubabuuza baalema okufaayo gyendi essaawa eyo tebamanyiiyo n'abo bendi nabo tebamanyi office yange weeri mbanga ayabula ali mu buwambe kati nakayana nnyo eno gye bantunze basooke bantwalewa ku office basooke bamanye nti be bannina kubanga obutemu bwo baddalewa Saudi kati munnange nga bagamba oyagala kukola oba oyagala genda ku office nga bagamba byonna mbyagala naye wano wendi office yange tekola ki temanyi kyalibadde kyamagezi office nemanya wendi nemanya mugende okyusa empapula abo bennyini medical bwe yadda then bantwala olunaku olwaddako nenkola nkaama bali abasponsalinga nze okujja okugenda e Saudi tebaabikola twalemagana okulemagana okulemagana okwo tebasobola kunkolera ID gye bayita inkaama ekukkiriza okutambulako ebweru bwe nalaba medical ng'ekomyewo ne baŋŋamba tugende for fingerprint nga nfuna ID okufuna ID kiba kitegeeza nti babikyusizza bali eri abandeeta tebakyakulinako buvunaanyizibwa yes records zange zonna zikyuse bano be baba baani bakama bange ekya office yo nzija kati office simanyi oba yamanya naye nga nkola nali mmalako omwezi nentandika okulwala afima gwe saakola ki gwotaali naye afima oyo waliwo obwana bubiri obulenzi akamu ndowooza myaka nga 11 akalala kali myaka nga 9 nga bwe neebaka nga bwoneebaka booti nga webasizza ludda kati nafunanga ekintu ekyajjiramu akaakaana naye nga Eva kijja ndaba nga bw'onooba nga otandiikiriza okwebaka ekintu ekyo kijja ndaba naye nga kasita nkiraba basobola kumuuvingako wadde oba okitegeera kati mu kwebakanga bwente oyo ekintu kyajjirangamu akaakaana ak'emyaka 9 neebaase bwe nti kikwagingira emabega omanyi omuntu okunyiga n'oba ng'owulira oli mu kufa tossa tomuvinga ng'oli awo wabula nagambanga kimu Katonda nayogera nge omumwa nga gwo gwogera naye ng'ebirala sisobola kukola Katonda nnyamba olunaku olwasooka siri muntu akkiririza nnyo mu bintu ebyo mbiwakanya nadde endoota ngamba bubi nnyo olunaku lumu era twali tufumba kyamisana mukama wange yali afumba naye ng'osalaasala ekiyeetaaga kati nenkola kinengwa ali ku sinki nenvaako mpola pyu ate bwe nagwa nabeerawo eddakiika just 2 nensitula nenjavula nengenda mu kisenge kyaye nempunzika eyo omutwe kati omukazi n'agamba muwala we genda olabe ajja n'ambuuza kiki nemugamba simanyi naye nga nkutuse nziramu neebaka kasita oyo omwana yajjanga yavanga mu maaso gye ntunudde nanyiga nekikyuka ate naaba nga ava mu maaso yavanga mu maaso kati ng'oddamu okiwulira nga kirikunyiga nga akunyiga n'olyanga ne wano weegasse nga tossa ali kumakya ansanga omwo soogera sikola ki agenda okudda engulu nga ndiwa mu ddwaliro bantaddeko ki ecupa therapy yaba asthma wannazuka nga kivaamu omukka nange nalinako patient webyo nga babimukuba tekako akacupa wali ne bakuteeka ku nnyindo
so nengamba naye bannange mbuuza ku sister wange naye kuva ddi nga ndi mulwadde wa gundi wa asima nti nedda mwezi guggwako bansasula sente nkasigaza saakasindika bakakuwa mu kaashi. Yes. Akati tandika omwezi ogwokubiri ekintu kigeetinga waasi kati wansi w'ennyumba eyo waaliyo ennyumba endala amukolamu omwana omunnayuganda yakolera maama wa musajja yawasa omukyala gwenkolera. Aŋŋamba naye omanyi ennyumba eyo si nnungi naye omanyi kyoba okola nakumunnyo oteeke mu nsonda oba ku magulu g'ekitanda bwoti oba mu nsonda z'ennyumba kati mu nnyumba mwalimu biwadropu nga byamalayo enteeka ku kitanda aba enkozesa ku munnyo neebaka ku ki ku tulo n'ogamba kituufu nali mu nnaku 20 era n'ogwo omwezi ogwokubiri gwali gubulako ennaku 3 guggweeko nekikomawo olw'olunaku nali nfudde saasobola wadde okubaku n'ekigambo kyenvaamu nalwaniramu obaamu omwoyo ampya byonna byennwana bindi munda sobola kuvaawo akeera kubagamba munzize wa ku ofiisi ne bagaana enkwata eccupa y'amazzi bino kati nga bw'olaba kipepisi ekinene nenteekamu nenfunayo tosi z'omugaati 4 namanya enjala ejja kukola ki kunnuma nengenda mu luggya mu musana maye musana gweri gwakira mu degrees z'essimanyi naye mungi natuula eyo madamu najja naŋŋamba tugenda kukola konze munzize wa ofiisi ng'agamba tajja kunzizaayo nalemera awo nga nnywa mazzi ennaku ezo gw'osulawo Saudi yeetaaga olina okufa mu mutima otaase obulamu olina okwetta obenga ddedi ng'onywa amazzi n'olyako ne ku mugaati ogwo nendyako akagaati alusa yo efa kugibuzaabuza kikyuka ennaku 2 ndi awo banzigyeko wifi naye nga nange mbalaga musaaga ijja kuva ku mulamwa famire yonna ng'eggwayo kiki nabagamba okwogera obuzibu bwennina muntwale ku ofiisi abannayuganda babamazeeyo kuba kafamire ako kaali kanene nga kajjudde awo bonna kalo kalamba baali bakikeeki kimu baleese abannayuganda ababakolera bambuuze mu lulimi lwentegera nabagamba ne banaaleeta egundi eroole siina kye ŋŋenda bagamba nze munze ku ofiisi mbabuulire banzize ku ofiisi nja kuba mbagamba ennaku tugenze mu 2 omukazi agaanye omukazi ndowooza anaafuna olugendo nga agenda Mekka oza naaga ate ŋŋende nga ndiko ebikyafu nga baŋŋamba leeta ebintu byo bakutwala ku ofiisi omukazi aŋŋamba mbu walina ensawo ntono genda ne bye waleeta kati bwe yayogera ekyo ne ŋŋamba okke keebe pafyumu gye yampa nagimulekerawo kabe kakaaya keebe abaaya byonna nabiteeka mu gukeesi gwe n'enkwata eyange entono nali contented nayo ne banvuga mpaka ku ofiisi tuka ku ofiisi beeyanjula dikira ofiisi badde tebamanyi beeyanjula ababannyonnyola nga bambuuza kiki ku olwo bampisaawo tebazza mu baamati abantwala eri omunene nalyoka mbuuza buzibu kikonza ennyumba erimu emizimu kati kye nategeera infact mu Uganda oba oluwalabu lwe tukozesa si lutuufu simanyi obusiraamu bwajjiramu mu lulimi luwalabu naye sirabika si lwe lumu nabagamba nga shiriki nga tebategeera kigambo ki ekyo shiriki nga bagamba shiriki kye ki nambagamba nti ze ghost nga baŋŋamba oke kati kabakuzza ewammwe ewatali ghost konze mwebale alhamdulillah wali okooye nno egyo myezi 3 gyali tezinawera bulungi gyali 2 n'ennaku nga 21
something abiri mu musanvu. Kati oyo kalidinaali wa office yayomba temwagala kukola mutusumbuwa naye muwarabu teriyo nga teriyo atayagala kukola naye embeera abangamba kati nno ogenda kuddayo nabo ngamba gambaani sigenda kuddayo waakiri nfa akunika batiisa waakiri nfa kakati nno basasule bakuzeeyo ewammwe konze nkoze emyezi emeka sirina wadde ebibiri ojja zisasula kati ndooza nga bagenda babalimbalimba omuwala muniivu nnyo mumulekeemu ennaku ojja kudda munaku nga mmeka 3 nga kkakkanye nga banvuga bantwala gye batusuza naŋŋamba mukama duno olutalo terunnagwa katandika butandisi ennaku 3 ng'omwana w'omukyala akomawo maama ngambye akwongeza ssente tugenda kuwa ku ruhaani olwanyise erike osulenga nayo nga gwe lwaki tobabuuza lwaki mwe tebibakwata nembagamba okudda ewammwe okukolayo waakiri nfa naye nga lwaki tugenda kuwa baali bampa lwenda tugenda kuwa akakadde nembagamba nemumpa 2 sigenda kudda bakole ng'abayomba nalaba nga offisi ekutta omuliro naye ng'omutima butuufu omutima gwali gwafa nga neekuba kutta oba kufa I don't care nga oli weewaddeyo Saudi tesomokeka kakati babaddamu era ndooza ne babagamba musooke mumuleke nali mpeza ennaku 9 gye batusuzeeyo naye ng'amasimu baagatuwambako yes teri kufulumya information yonna kakati olunaku olw'omwenda bannona baŋŋamba jjamu n'ebintu by'ogenda kukola konze waliwo bosi mpya gwe jangu ogenda kukola baganda bange ntuuka ku office nga be baabo bakunonye bannonye yajja ne simayire yajja mulala ye muto yali omutabani omutondo za myaka nga 27 nga ŋŋamba haya Fiona كيف حالك nga ndiko akaseka nga ndabira ddala omuzimu oguzze okunzita kasita oddayo naŋŋamba omaze okuwummulako nga musanyufu konze nedda ng'alyoka ŋŋamba okelesigo konzaani nze sigenda kuddawo mmwe bakolera nga bampita banziza kati offisi oba ye next owooli omunene yali wali kati omutabani muleka wano mu offisi yo n'omukulu n'ebinsawo zange zaali 3 bansaza banzizaako nga awo ebbali ku offisi like endala ka department baŋŋamba netogenda sangayo nju nnungi zonna zirimu ebyazo wajja kukola nga ssebo baŋŋamba e Uganda muli baavu genda kuddayo tolina ky'olina namugamba mmaze emyaka 24 kati egyo emyaka gyonna ngimaze waffe ki ekinezza olowooza nti saawa kuddayo nembeerayo tebanzizeeyo anti ojja kuddayo tolina wadde nga oli ku 0 konze ng'era bwe mbaddeyo nja kubeerayo kaakati mmere eno ebeereza reflector mweri gye ntunuddemu ndaba ono gwendese wano akutte ensawo zange mukwano nagamba osaaga na mulambo nakuba enteeza nali mmaze omutuusa ne mugamba obitwala kuliko ekikyo baganda bange twekuba eŋŋuumi nzisobola tundabire wano ssebo ng'aba offisi batutunuulidde bwe bati tebeefiirayo twalwana ne lwevulunga namugamba ezange tojja zitwala nannyakulako akasawo kamu nadduka nayingira emmotoka nayombera ebweru neŋŋamba mujja kukakasa nti Uganda si Filipayini nansigaza ensawo zange nga banyiigira aba offisi ndi kadaama mubi konze ndi kadaama mubi nga
nina obulamu naye mba sibiina nze nange sijja kusoma nyumiza bya kadaama mubi akwata ekkubo abanteekawo bansiibye enjala siina ssimu banziza ku eri gye tusula mu recommendation zaffe saawa 5 ez'ekiro ekituufu nadda mpotose ngenda buuza nti bwe ofiisi ye beekuwa ekyokulya naye baakinyima mbu ndi kadaama mubi banvuze bantutte ku eri gye tusula bantadde eyo babagambye temumuwa mmere kadaama mubi paka nga akkiriza okuddayo naye ne ŋŋamba tewali buzibu kale kanfe eki enjala naye sijja kufa biri kaakati mba ndi awo ng'era essimu evuga mubeeramu akolamu era abeera muwarabu omukazi ng'era bannona enkeera abaŋŋamba bakama abo bagambye oba togenda bakolera togenda kuddamu kukola muntu mulala yenna bakutwalawa bakuzza wamwe nenfukamira ne ŋŋamba alhamdulillah munzizeeyo bamponye kati oba ne balaba nga tekinnuma ne bagamba kati ono kikaaki nga bantwala kati twali abawala 2 batuuka bagamba one mbwaveemu nga tutuuse ku ofiisi mbuuze nsigalemu kuba olunaku nno najjira ddala mu lutalo nateekako abaaya yali akusiba mapeesa saateekamu saati nateekamu empale n'akaleega nensiba abaaya bwenti neŋŋaba bano leero bwe bankyankanya mbeeyambulidde kuba ndaba buli kimu tekigenda soboka wano baŋŋamba mbu ggwe tofuluma mu mmotoka ne bagamba nga ani atafuluma nagiggula n'enfuluma neŋŋenda n'oli omuwala gwe baatuggyayo naye kati nendaba nga bavuma driver tugambye tutya tugambye tomukkiriza ofuluma konze tanzikiriza ofuluma ki ekigenda mu maaso nga bamuwa olupapula nga baŋŋamba ddamu otuule ogenda ku embasi nga ntuula banvuga paka ku embasi nga ntuuka bambuuza buzibu ki konze nkooye okukola lwaki okooye okukola neŋŋamba munne sigenda kukolagana bintu gappaka kufa bagamba oke kiwedde linda bakama abo tebazze leero ababadde bakuwa exit bwe banajja enkya tujja kuba tukubira olwo banziza waka mu myezi 3 mu Saudi ndowooza bakoza eri gy'obadde osula era Uganda ekintutte ku embasi mukama wange yagambye bwe mba simukolera then sigenda kukolera muntu mulala yenna agamba kanzize Uganda tebajja kusayininga naye balina okujja olwennyini olunaku basayininge nze bantikke banzizeewa e Uganda kati balina okufunira woosula mpaka enkya kaakati tebajja ne banzizaayo ne neebaka eri ku ofiisi gye tusula okunzizaayo eyo batandika otuwaawaayo obulimu otuwa ku ssente nannyini ofiisi eyo yazimbanga mayumba amayumba ge bayingira nga buli kimu ekiri nga tutwala eyo ebeewedde nga tugisiimuula tukuuta birangi ntereeza biyigo nga batuwaayo 50 by'etaano y'eno emitwalo 5 oluusi 7 kisinziira obunene bwayo nga tukomawo kati ndowooza badda mu nteeseganya nga famire eri agamba naye ezo zonna ssente koze tebakkiriza ne bakola ki ne bantunda nze kye nalabira e Saudi era kanti banyumiza bunyumiza anaye ennaku eno baddamu bakutunda kati awo wennyini bwe baasemba okujja baŋŋamba ebyo biveeko otuddeyo okole kale era nali nzikakkanye naye nga sitwala kuddayo kukola ki bwakira okolere walala bakolera kakati tulengera abantu babiri ekimu kyali kinene nnyo omulala nga katono bali awo nga ndaba baleeta bakadaama nga babasinga layini ng'eyo layini bagiyiwa afikoyesi nga bagale baleeta abalala tutudde awo bakyayogera nga baleeta layini endala nti aneyo mafikoyesi twagala munene nga muwanvu alina ku maanyi
Kaakati bwe twali tutudde naye mu maaso wano ng'agamba osobola olabirira omukadde. Kunze bannaye nga najja nga gwe mulimu gwe nsinga okwagala. Neewonya bano. Mukama nga mulungi bw'abanga nfunye omukadde. Tugende. Munnange nga beesasulira awo cash down nga bano bantwala. Baaleetanga bali naye nga batini. Kati gw'oyitawo. Abalabu bo balowooza omunene. Abalina amaanyi. Munnange enkwata kkubo nga bantwala bangulira KFC, soda omunene, tuuse bampadde wifi. Mu maka nasangamu omukozi nga Musenego. Nga balimu bameka? 2. N'oyo Omusenego. Omukadde teyaliiwo, yali mu ddwaliro, yali mulwadde. Nasulawo ennaku 3 n'ennongoosa. Ennyumba yali under renovation, baali bali mu gitereeza. Musenego teyampisa bubi, abika yali amazeeko ng'akola ki? Ng'agenda olwo baleeta replacement. Bantwala mu ddwaliro baganda bange. After 3 days nga nzimaze awo nkola just mirimu. Bot baali tebalya mmere y'awaka, baalyanga bweru. Befumbiranga n'oyo Omusenego. Olunaku bukya nga baŋŋamba yambala tugenda mu ddwaliro paakingayo obuntuntu obutonotono. Atuuka mu ddwaliro ng'omukadde, sukaali, pressure, magulu go tegakyakola. Abawala olwandaba ne bagamba Katonda weebale, ne bagenda. Ne bakulekawo. Bandekera omukadde. Ng'ekigere ekimu okinyigira essaawa 3 masaaju, n'okwata ekirala, n'onyiga amagulu, kati naawe amunyiga amagulu ne gakuluma, omugongo ne gutendewalirwa, naye nga gw'onyiga takoowa. Teyeebaka, osula otunula. Abaana bwe bagenda atandikako, erinnya lyange lyamulema nga mpita Diana. Diana wene Arabia, Diana wene Hanaani, Diana. Ambuuza bali abaamuleseewo naye nga balina mu maka gabwe bakoze ki? Ky'osiibako olunaku lulamba, ky'osulako. Osula otunula, bw'osumagiramu ng'abalala bajja. Kuba galinga ga Uganda amalwaliro g'eri era mubeera mu sharinga. Nga bajja bakugamba, omukadde akuyita weebase. Mu butuufu n'ogwo gwantamirawo. Ne ŋŋamba tewali kwebaka. Tewali kwebaka? Batusiibula tudda mu maka ga muwala we kubanga eri baali baakasigayo ki? Langi ng'ewunya nnyo ne bagamba ate oxygen w'omukadde si mulungi bulungi. Tusooke tutuukireko wano. Nasangawo omukozi Omufiripayini naye ng'omuwala w'omukadde mubi. Ng'ogenda mu kigo n'onaabirayo n'agamba oyo omukozi we, leeta Clorox. Clorox ndowooza tugambe nga jjiiki w'e Uganda. Genda omaze ne Clorox, rather Aswad. Kale yabikayo yali racism nga tayagala abaddugavu. Genda omaze ne Clorox ajja tulwaza. Okay. Amalawo ennaku 3 bali abandeetawo abalenzi 2 ne mbagamba muganda mmwe tetugenda kukwatagana. Kuba gwe omusaayi ogwange gugaanirawo. Sisobola kukkiriza muntu annyigiriza. Amugamba naye omanyi tudde eri wadde wawunya langi tubeere so wano sigenda sobola oba si kyo munzize ku ofiisi emu n'amala osetinga ewammwe nga tudda nyoke munnone. Tubeera awo twamalawo ewiiki emu naye ng'omukazi n'emmere agaana oggimpa n'obagamba nze enjala ennuma egenda kunzitira wano ampame naye ng'Akafiripayini kalungi waakiri nga kaleka okulya nga kakuwa ne kampeeyaako. Ate ye tebasobola muleka asiibe enjala. Kati butuuka essaawa orotaani yange yatandika situla mukazi. Ndi wa nkindo 2. Omukazi alabika yali aweza nga kilo 120 nga munene. Baŋŋamba akagaali kwatudde omuyisaamu emikono emabega tegimumala nayo munene. Ositule omuzze kagaali kakolerako pupo. Bw'amaliriza ositule omuzze kagaali k'alina okubeeramu.
amisitula emirundi egi mugongo cwi ne complaininga ku office ne bagamba ennyumba yakumeka yakusatu tekigenda soboka kati ennyumba 3 ziba zikulemye toyina kulemwa nnyumba yakusatu in fact onze lubaze mukazi yampisa bubi oyo omuwala we oyo omukadde ne bajja ne batunona ne batuza gye tubeera bannaye ng'okeera n'okola emirimu situla omukadde ekyasinganga okuncalenjinga yakolanga pupu ema n'agamba ajjayo akataasa omulage obungi bw'akoze eki kati ekintu ekyo kyanyigirizanga nnyo kuba obugaali bwabwe butuulamu kabaketi kati bw'amaliriza osukuma nayoga jjayo ndaga obungi bwenkoze omulaga naye nga bannange obubi buba bubi ng'omulaga ng'agamba mashallah leero nkoze mungi ekintu ekyo kyampanga nnyo okusoomoozebwa n'okubeera nga weebase mwenda 10 zaakawere ne bagamba gome situka napeeruuka nasalawo eti tondaba n'essavu napeeruuka ne mbanga olubu olubbi nyumba 3 mu butannema ntandika okugattagatta ng'ekituufu obulamu tebugenda sobolawa wantu awo kuba nange nalina ebizibu ng'omuntu Uganda baba batulongoosa empiso bazikuba eno eza California gwafaafa dda enkindo buli lusitula nze nkiwulira owuliranga oluyulika obuki kati notandika okweraliikirira nti olw'okuba ennyumba 3 ningamba nenno wano sijja sobolawo kaakati nkola olutalo banziza ku ofiisi olutalo lwali lw'amaanyi kati olutalo bwe lwansukkako neŋŋaano bano babika basaaga nafuluma ofiisi nempeeka ensawo yange netambulira ku street tambula nga wensangira poliisi ennyamba enkwate nentambula mpozesa wuli poliisi bwekukwate beekuyambye ayinza okuzza ku deporting center n'owona ennaku nentambula baganda yange saasanga ku poliisi manyize yali mugezigezi olaba ewantu gye baatujjangayo gye twasulanga nabalanga bizimbe junction gye twakuba bwe nabulwa poliisi nabala ebizimbe 15 nempeta nezamu nembala 7 nempeta nezamu nembala 4 neŋŋaa kati ekyokutaano wetusula enkyama enakyama sebo nga baakubyeyo edda essimu bali aba ofiisi nti bwe mumulaba temumuggulira antuuka ku recommendation yaffe nga sebo metulooni afuluma baawa amunonya apaakinze nga ŋŋamba zibiki amugamba fukibab sebo omukyala alinnya emmotoka nandika ku mulyango nagamba nammwe musaaga terunaggwa naddayo ku round about nenyimirira motoka nezimpitako wiiwiiwiiwi neŋŋaa mujja kuntwala musaaga motoka endala nejja neŋŋamba buzibu ki nemugamba nalina ekigambo kimu weddi ana poliisi ekimushikira konze weddi ana poliisi sadiini help me nentuula naye kati bwe natuula neŋŋaa none omusajja asobola okunvugana ntwalayo watategeerekeka afa kasinga kwako simanyi ye GPS kayinga koogera 15 minutes to reach week kwogera luzungu tekwogera luwalabu nabazangaako location kaba kagisomi nga ntuula nga mubuuza nga tetutuuka natubulayo katono yanvugana ntuusa ku poliisi netuyingira bamubuuza buzibu kyamannya ID mbibawa bagamba nze munaaye funyemu obuzibu ne bakama bange sobola kino ndi mulwadde
Nimbadde nsaba abakristu bantusizemu mu mulimu nzire waakiri nga mu famire y'abantu nga 5 baŋŋamba oli mu nnyumba 3 kati gwe tugenda sobola kukola tugenda sobola bakuze ewammwe batabukidde ono andeese yeewozezaako awadde ebimwogerako musanze mu kkubo bannange bamugamba ensonga zaabo tetuzikolako mutwale ewanene ewatusingako tudda mu mmotoka omusajja atandika okuŋŋamba ngwe bireke tugende tutwale ewange madamu wange mulungi tujja kusasula bulungi nga mugamba kizibu tekisoboka yarondedde kiwedde ng'ekyo sijja kisobola bambi konze nedda ate ekituufu kyo nali siina ssimu poliisi eri etugobye omusajja gyanziza simanyiiyo ge mazima naye gy'alina okuntwala tamanyiiyo tutuuse ku poliisi ate eyo poliisi esingako obunene bwe twatuukawo n'afuluma n'agenda ku geeti okubanga nalaba kwa nali buli kimu nkiraba okubanga atandika okunnyonnyola nti Shagaala bamugamba sitoopu muze ku makitabu ye abo bo tebaatukkiriza nakukola ki makitabu y'ofiisi nakuyingira ng'akomawo ng'aŋŋamba kakati ya binti ye muwala tukoze tutya mugamba ntwala ku ofiisi nga ŋŋamba eyidda nga mugamba simanyi nga twetooloola era Katonda baaba tavanga mu baavu obwongo obudda nga mugamba mpa ku ssimu yo nga ŋŋenda ku Google nga nteekamu erinnya lyaki lya ofiisi yange Mayala Almajid nga location ensoma mugamba awo weŋŋenda ng'agiteeka wali mbutuufu twali kumpimpi naye obutamanya tuba twakuba ekikoona beti nga mugamba akazimbe nali ndaba olulaba akazimbe kaako awo weŋŋenda naye ani amusasula ate waliwo ayamba buyambi ayamba Shagaala tutuuka nga bonna baseka kati ofunyeeyo ki oyambiddwa byansekerera nange nno gaali ganpedde banzizaayo mu maka ago ag'omukadde okumanya amaanyi ganzigwa nagamba naye bwe mba waakufa era tekijja soboka kiwakanya nja kufa enkindo bwe zinaaba zaakuyulika kijja yulika awo nabeerawo emyezi 9 egijjudde natuuka ne ŋŋamba naye kanzikakkanye ku ddalu bwe mba waakufa nja kukola ki kufa nga bannange entalo teziggwa waliwo omutabani omuto nga ye tubeera mu ŋŋoomi ku ŋŋoomi era ebbaketi zaawe eza Zubaala nze nazimalayo kuzikuba oyo ani sinza nakulimba kyali kisinga mukaayanya naye ng'ayinza ozzukuka yazukkanga yayibakanga emisana gonna nazukkanga buzibye nakubuuza ki ekiwunya mu nnyumba ng'awunyiza alinga embwa ofumbye amagi ye tayagala kusiika magi kati ng'ekyo kiyinza ovaako olutalo ne twepima amaanyi ne twekuba oli ye yataasanga ate omulala omukulu tezaagaana okugatta nze n'oyo omusajja kubanga walinganga okooyo olina ebizibu byo n'ava eri n'atandika mama tanakolaba wati kati olunaku lwali lumu naye nakeebaka 10:00 tugenda na kukya mukadde twakamwebasa banzuukusa mbu ate asisemye nevaayo munnaye omulimu aŋŋamba mbu maama we musitule sooke mutuuze ndyoke mulongoose naye nga kuno kwonna biseeseemi namugamba ekyo sigenda kisobola eitha mulongooseza wano ne tumwambaza olulala ne muzza mu katebe oba mbireka baganda be baaliwo abawala nga bazze 2 ansindika bw'ati namugamba naye nno ggwe olwaleero kubeeko omwafa wekuba bubi nnyo ale nenfuluma wabweru ne mugaa jangu eyo watono jangu eno mu luggya
kati waliwo obuki obumuli buno obulandira ku buti nga baateka ensooka mbusikayo ne mugamba gwe togenda wulira oteeka obukonde bwange buto jangu eno kyali kinene ate munne nange ebya boxing nabisomako kakirumbisa ogusungu naye nga nkibala bitya ati awo bw'obuwala ne bujja ne bunkwata ne bugenda ne bunsibirayo eri mutuufu nagenda olaba nga tebugenda kuggwa mu maka ago sisita wange yali yatoloka nga ndiiramu namugamba nkigula nowentuuse ng'ali ludda wayi naye yali eyo yatoloka nandiiramu naye ngaokutoloka si kwa bwereere kwa bukadde akati munaaye ngera ku makya nga nsooka nsonda obusente bwali $3 nga babugaana buwala nnyo jjukira olugendo luli balina kunnona ate kunzizaayo gye nava Riyadh nkwata kkubo nsooka mbusonda naye ng'ate nabwo mpulira mbwetaaga bwe baateesa okunnona okutoloka driver teyajja ne bintama awo wennyini awo nga tuwunzika awo no tulyoke tugende ku kitundu ekyokubiri kubanga ndaba emboozi eyeeyeeyo ndaba emboozi awo wali awo ekinyusi ebbanga litambudde lyetoolodde ebyo byonna by'oyiseemu tubirabye awo nno ndowooza nga tuwunzika ekitundu kino tujja kubanga tubagamba mwenna bannaaye abatanaba kusubscribinga musubscribinge ku channel yaffe Tronaz Media ate abasubscribinga dda mwenna tubeebaza mwebale nnyo omulimu ogwo mwebalire ddala nga tukyali ne nakagwa mumulinde mu kitundu ekyokubiri naye nga tujja kusaba osiibule abalabi baffe awo nno tuve wano abalabi ba Tronaz Media baagala nnyo era mmaze ebbanga nga mbalaba mwebale twagala tujja kuba tusinkana next time keep luck I love you sigadde nze Fiona omubwati wapeke bwa Namunigina Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.